Kyaganye kakati kyembuza kunze namwe ani azanyirani ku bwongo ate mwayiga simana ndese mwana nga muri wano okufa simana esanze wano nga mukubi omwana wange na alaga mu munyivu nnyo kati ate mubadde wano kati kino kyembadde ko kibayita batya ono ye ansai kalulo kyembuza ono abange mwafumbirwa mu makaga mukisa isawa obugulu wano mukayite abange ndi luddawa ndi kuti mvuddeyo wabadde wayina gye wantu tuula eno gwe tonneji yitawe tuula sagala wefule mbwe yina nyempisa mukisa Bwana munange sembera. Nibanne mu lwaki mutulabye nna? Lwaki mutukaabya amaziga? Oyo. Okubeera ng'omwana wange. Omulenzi omusikate nga yemugala nga muto yafundisa abaana banne embuto oyo oyina emyaka oyina emyaka n'etaano ani yabagamba nti eriyo omuzadde ayina essanyu okubeera ng'omwana we ali eyo muto wa myaka 15 tali waka wabula yagenda bamutwala wa mulenzi mumulowooza nze ndi musanyufu nnyo okubeera nga muli wano mukoga mumuli basanyufu nnyo mulaza mwatebeddia muli mu bufumbo buno si bufumbo oyo muli baana bato okusoma bekuddamu mugenda kuddayo okusomera nze siddayo maama kuba nze kyendiko ndi musanyufu mpozi oyo yajja okuddayo gwani agambye nti nze siri musanyufu n'obulwa busimba olwi naye ate maama wano gwe wabadde osiiba otugamba nti ongo omulenzi tulina omulabirira ne mbagamba nti omulenzi mukisa omuntu bagamba nti omukyala alina okulabirira bba ono bammwe nze ono ye wange yagenda anoonya bbaawo nja kusimba olwe togeza okuyisa mikono mu maaso gange njagala muwulire ebigambo bye mbagamba wabula mbabuulireko temubiisa nze njagala mutegeere nti wano muli wa nnazaala wammwe oba muli wa maama wammwe muli baana bato ekyabaleeta wano okusoka kakasa baddala embuto za mukisa nga mumaze ozzaala abaana bammwe tumale okubalaba so si temwajja mu bufumbo genda maka muswaleko naye maama naawe otucunya otutulugunya nnyo gwe buli kimu okiteeka kuffe tetuwulira bw'oyogera ku mutabani wo emicungwa gy'abalabu egiti bulijjo nandudde okujja eno naye kasubiri omulyamu yamulya nawe soli abena male ningisa eno munju kumbe oli eyo emanju bannange nakimwe kadiya omombe nekuhaga bannange ngandudde okulaba walima dda munange nalima bawalanako ku mwoyo nzije munange nalima nga sigenkulira nako okwenjera kuno era
singanye manju eyo. Nze mbasenje era nze mba ntambula. Olaba enkoko ezo obwedda ndizinoonya naye nga nazimba akayumba ako nyamba. Oba Mukisa yazibbye singanye eyo nga ngenda zinoonya. Atwala omwana twamumanyira kati ku kyalo kwo takyakola mawulire naye mbadde mpita ayiteeyo nabye mpulira ebigambo nga bitambudde olaba mbadde sikyatambula naye ate binsusseeko nengamba kanzije nkubuuze nkubuuze oba bituufu Mbuuza. nga weekozeemu nti Anti bw'oŋŋambye nti ebigambo bibadde bitambula eyo ku kyalo kyonna nga nyina munange okwebuuza. mbubaakukute gwe ne kyeyamaani Ani? n'ekirala maama kati ffe si ffe tulina omusango covid yerina omusango ffe tetulina kyakukola kati ffe Mukisa atuleese wano kati ffe oyagala tulagewo n'otuvuma Mukisa ye tomuvumako n'otwetisa bulooka n'otukuba n'otusamba Kati mbavumo bamba bulira. banaye maama otubonyabonyeza nnyo ate n'ekisooka ffe Mukisa yatugamba wano yasikirawo wuwe naye gwe buli kadde otugamba kino kiri kati gweoyagala tukole ate yatugamba n'otugamba nti gwasobola okujjawo wano n'ogenda netusigala wano naye kati n'olwekyo maama bwoba tolina wakulaga taata ali eyo mu nnyumba alimu yekka talina amujjanjaba ate akwetaaga nnyo n'okukirawo era waawo neyojjamulanga akwata akagga ajja asimba ajja okukunona kati bwakunona genda bugenzi oba si ekyo genda omusangeyo fe otuleke wano tweyagale taata woyo bw'aba agaanye ng'owulira toyagala genda ne Kiyamaani asiiba azunga wano buli kadde osobola okugenda ewa Kiyamaani n'otuleka wano gemagezi genkuwadde ago okusinga obbeera wano towulirirawo mirembe buli kaseera oyomba buli kaseera okalana naffe otukubye otupusituza amabulooka tugudde eri otusambye tulekera amaka gaffe kubanga ekyokusoma ekyo kyonze siddayo yasikirawo nze ndikulira awo nja kuddayo nze nanyiniyo naye nze nzeeyo ntule mu kiraasi ebbeere likonose likoma eri olubuto lumaze okuzaala omwana ali eri nzirayo kolayo kindi mukazi mukulu kati kyali mwana muto buli kimu tukitegeera Mukisa kati tumukusinga n'okumumanya gw'omanyi biri n'omuwa ku kajuisi n'akusaba enkoko n'odduka n'oginona n'akusaba kayogati n'odduka n'okanona naye ffe tukusinga kati Mukisa tulekere wano weyasikira waffe osanze tetumulabirira naye era nga sinakugamba ani abyogedde Abaganda bagamba awafa omuliro amini afa omukka wabaawo omuliro kumasinooza nti omuntu ayinza kuva eri from nowhere n'agamba nti mukyala Topi bamukute n'ekyeyamaani newankubadde ekyalo kijjudde olugambo nga nze sinabitegeera waliwo Kyalina Kimwero kankubulyeko ekintu kimu Abaganda balugera ewali omukka tewabula muliro naye Abaganda be balugera naye ate waliwo ebigambo ebisukka neera kyova olaba nkubuziza ani eyatusiŋŋaanye kubanga ffe tubeera ne Kiyamaani tubeera na mboozi zizimba zigasa era ffenna bwe tubeera ne Kiyamaani era twogera mboozi zigasa naye lwaki tebamumpangako lwaki tebamuwangako nabwami lwaki tebamuwangako simanyaani abantu bona era mu bantu bona era gwe kubula mukyala na Kimwero ani yabigambye nkugambye mbiwulidde bwakola bulungi otuzaalira omuvubuka omugoogofu omulungi era tukwebaza maama kati mutulekere tukwase mu butongole kuba Mukisa yagamba wano wawe n'ebiriwo bibye n'ennyumba ye buli kimu ekirimu kikye kati maama gwe wasikira ki tolinaawo wano kyabusika obusika bwonna bwa Mukisa kiba kiraga obukisa bwe buba bwa musika bwa mwana gwensitudde mu lubuto ate omwana gwensitudde yenze sisitudde binkwatako omanyi ki oba ali omwo muwala owange ye mulenzi oli ku bibyo gensitudde mu lubuto wamma maama tudde ku mulamwa nze ekyo kyenkugambye kyoba okola bw'oba togenze wa muzeeyi w'oyo genda ewa Kiyamaani kuba obudde bwonna Mukisa ajja kukugoba ate oswalire bwereere abekyabamala okukuŋŋaana nga kwatiddeko engugu akufulumya yatugambye ajja kukufulumya akufulumiza eddala kati okusinga okuswalira wano kwata mangu ebibyo otuleke wano tweyagala bazadde bannange tukuze abaana tetubategekera wabula tubategeke tetubaagala nnyo tubabuulirire tubalage ekyo ekikyamu n'ekituufu nazzikuno omwana teyaddanga muntu mukulu omwana teyayitanga ku muntu ku kkubo omwana teyayitanga ku muntu mukulu nga yeetisse naye ab'ennaku ze
omwana weddanga bw'awulira ekigambo lubuto akitya nnyo. Ab'ennaku zino omwana wedda omulenzi baamulabiranga mulabire. Abaana b'ennaku zino be babeerabira. Tebalina nabujja wadde obuko yadde okutya. Tubwana we tuli si waffe w'amaanyi. Bano covid bwe yajja baba bafunye embuto ate bazeeyagaliramu n'omulenzi oyo bamweyagalira naye musiru munnaabwe tukuza abaana. Mukisa wali badde ogezza agaloboozi ng'ompitako wano. Wesimba kwani ng'omuti gw'essimu? Eri asemberera ojja wewewe kukutiriza no maama we. Kukutiriza mama wadde ngamba Kyembuuza tonsitamako. ti mama nange nezero kati wano mba nsitame.